Haji ali atya Basiri. Talina buzibu. Sajja wange nnyo Munamasaka. Ala kutumidde. Mwagala nnyo. Naye ng'oli osazeewo okutukuba kanzo mu kinyaanyanyanye n'emalako. Abantu bagamba nyambala nnyo balansi. Era baŋŋambye bakama bange nti sebamwagala. Nensalawo nkole bwenti. Nawe osalawo bakuba ekkanzu. Nensalawo bakuba ekkanzu bakama bange kye bagamba kyenkola. Mu kinyaanyanyanye n'emalako. Ne bwe kuba kuyulika ejja kuyulika. Osazeewo giweeyo. Wano we tulaga. Kati eno design yo gye bayita batya? Tuli mu kukungubaga ate bwe tusanyuka. Omukolo gwa maama wa Sugundi gwa Suuna Beni. Awo nkufuna bulungi. Okukungubagirako okumuggyako ennaku n'okumwerabiza okufiirwa kwa maama we. So gye buvuddeko awo tubadde tulaba ebize ebitambula ku social media King Diripazo, King Saha kiri kitye? Buli kimu kitambula nga bw'okiraba. Andi twalabye Kabaka akwepikira yalina gye yabaddeeyo n'agamba kakwatako. Nze no sibiraba yagambye eki. Kabaka yabaddeeyo n'agamba bamukwasa yalina okukugunjula. Kale. So kati leero osazeewo jjo tuwe mu kinyaanyanyanya. Naye ng'okubya amawaiti. Wa waiti nnyo. Nze akubiriza abantu okunaaba. Naawe embeera ogiraba. Enfuufu tunaamalako. Nze sijjugala. Buli anoonya omusajja omuyonjo. Oba tolabangako ku bantu bayonjo ojjanga wange eno. So butereevu kwe tuli ku Nice TV mu open program manya Celebo nanga Ivan K official ndine omukulu lunabe lili Pazo omukubi w'enkudi omukubi w'amasanyu ga bulangiti asazeewo leero ajje awagire era nga tukoze endongo ya kukungubaga asazeewo abeere wamu ne mwana munne oba muganda